Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okuba ku mukutu. Waliwo eyangambye mutumirako naye ngenda kutumirako tofaayo. Yes, naye olunaku olwaleero update ezaakagwawo mu ggwanga. Waliwo amasasi aganyoose wali e Nansana. Omanyi ffe twewaayo okubanga tubawa buli update egenda maaso mu ggwanga naddala mu biseera bino ebyakalulu. Kigambibwa okuba nti Dennis Awiro ng'ono mujaasi wa UPDF Kyaddaaki yavuddeyo n'abaako owa poliisi omu gwakuba amasasi n'akuba n'aba LDU babiri era n'akuba ne civilian omu oba muyite omuntu wa bulijjo wali mu Nansana Ganda. Bano bonna baakubye bafiiriddewo era mu mbeera y'emu ono yennyini Dennis Awiro akubye banne amasasi naye talutonze olw'ensonga nti in line of action naye basobodde okubanga bamukuba amasasi n'afiirawo. Ekibuuzo kiri nti omukulu ono kuba banne babadde bamukoze eki? Omanyi mu biseera bino ebyakalulu ab'amagye, aba poliisi, aba LDU buli omu ayina sayidi ye. Bayinza okuba bakola omulimu gwe gumu naye ng'ate buli omu ayina ky'ayina ku mutima, either mu byensasula oba mu basajja bano be bagenda okuwagira. Kyova olaba nti emivuyo nga gino essaawa zino tutandise ogiraba nga twolekera akalulu. Yes, ku Projan Media TV ffe tujja kuba tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga. Omulimu gwo gwe teekako akade osobole okuba nga tosubwa buli ggulire liba lituuse mu ggwanga. Wonna alisubwa ffe totunenya. Likinga, commentinga era osubscribinge.